bw'oba ng'oyagala okukola bizinensi soma abakoze ky'oyagala okukola ofune towuliriza atakolanga ky'okola. Nze bwe nkuweereza quotation sikkubira ssimu. And I keep quiet. Omuntu ayagala okuzimba tafaanana agula lugoye. Era ekyo kikuyamba okulaga ani ali committed n'ani akirowoozaako. Bw'aba ali committed they call. Kaakati tugenda kuzzaako ki. Okuzimba kulimu ebizibu byako, okuzimba kuzibu. Buli lw'otandika okupaswedinga client azimbe oba opaswedinga kufuna mitawaana. Alina okubanga ye yanuyiridde nti ekintu njagala kikola ki. Batuuka mu mbeera buli lw'opaswedinga omuntu ogezaako kulwana mu confusion yakuba nti ayagala ekizimbe ne ssente ze. Yagenda okuba kaakati ng'alinawo obukadde 8 ageka nkweka 2. Ayagala zirabako ate ayagala omulimu kati ogenda kukola ensobi. Era bwe yabimpa ne mbiteekawo ne mugamba kale nja kuddira. Ate era nga bw'omanyi ogenda kudiiringa n'ani. Kuba buli lwe twogera bwetu tituwuliriza. Nze nkubuulire mukulu Alan ebbanga lye mmaze nga nkola bizinensi buli ttaka lye ŋŋaana okugula ligenda okumaliza nga libaddemu mitawaana. Mpuliriza. Communication oyinza okuba nga nkuwulira ng'oyogera nga naye mpiikinga. That silent communication njijja omuntu ayinza okugamba oba ne client ng'akugamba Haji njagala onzimbire ekintu nga kirungi. Haji njagala onzimbire ekintu naye tayiro ya mmeka. Ezo statement ziyinza okulikanga ezifaanagana naye za njawulo. Oli ng'akugamba akubuuza kya mmeka. Akugamba ekirungi tusobola kijjawo. Kati omanya oli afa ku quality ayagala kintu kye first class oli afa kumaliriza. Kati ne bw'oba obimunoonyeza it's listening and understanding. Kyova olaba egimunyiza okulaga ennyumba nga mpitirivu nga matirivu nabwe gati oyo client yakugambanga kirungi tukijjawa. Oli n'omulaba nga bamuzimbidde nga ya bulijjo yakubuuzanga kya mmeka. Kyammeka aba ateekinga notice wansi agenda abuuzeeko omulala. Kati gwe bw'onaamuleetera ekirungi ekyebbeeyi esembayo kya $50 nga waliwo yakigula 3 nga jjanga akugamba naye lwaki wansedde. Instincts ng'okola business zeetaagisa kyova olaba abantu nkugale zibamenya lwakuba bakyali ku bye baabasomesa naye ate ng'obulamu bwakutegeera. Common sense kyekiddako. Mukulu muto windows nzi twayogera ebbanga ttono. I think nalwawo oba okumuddamu nagenda okujja bwe namugamba kale tutandike nti abantu bagamba nze nkuleka gwe ne weerowooza kubanga omuntu gw'otalabangako ekibeera mu East Doubt. Oba tuti East Doubt kati nze nkuwa chance bw'otakuba simu ng'ogenda kuba mba mponya emitawaana. Tokwatanga ssente za muntu atakwesiga. Ojja kuzituka n'ekiro.